okwanjula n'embaga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Naira sirimba leero bino binjogera byakumoyo toboyo omutima gwange munda tegukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo. Kwikayo nnyo mukwano akyali mukulaba Delta TV tukole programu ya kwanjula n'embaga ngere kutisibako banaffe abakulana mahabo jelly. Kulana mahabo jelly kyekizigo kyolina okwesiga, kyolina okusiga omwana wo okuva buto n'akula ng'alina emikisa, n'akula ng'anyirira, n'akula ng'alina olususu olulungi, ate bw'ekibeera ng'okitegedde leeti tekigaana kyesiga era ojja kunyirira era ojja kubeera n'emikisa. Ye kulana mahabo jelly alimu ekyogero. City Bridals bye biteeteeyi bino byennyambala era ng'ali Kamukamu Plaza ku Entebbe Road. Opangisayo gawuni emu n'akuwerako dresses za bwerere. Kamukamu Plaza ali ku dduuka namba GF34. City Bridals enamba y'essimu kweri mukubire ebbeeyi yakuteesa jawune ku Charitas ya clinic oyagala okuyiga enviiri abazadde omwana munkwase ab'emikolo kimanyi Delta ko inoleeta kubanga ensonga lwaki ye TV gy'oli mukulaba ensonga lwaki ab'ebweru batulaba ku Charitas show ku YouTube okitegedde mukwano abawagira Charitas ya clinic mwebale nnyo mwebalire ddala mu kaseera kano mukwano tugenda kutuusaako embaga banange nange yakyamudde bakoze embaga ng'erimu ssente ng'ate erimu laavu omukyala ye Florence Ndyamuhachi yatubulidde n'erinnya lye kyeritegeeza Ndyamuhachi Yesu Ndyamuhachi twakalimbanga edda Ndyamuhachi okumwebaza Florence Ndyamuhachi ku luno yabadde agamba Ndyamuhachi Edward Ndyamuhachi era ng'omwami we Edward Kiseka bakoze embaga ng'omwami yeyevugira mukyala we olwo ne bayita omwami gy'akolera eri ku Nabugabo bane Nabugabo yenna yasiriikiridde bonna ne balaba ne bagamba oyo si ye Edward waffe oyo si ye Kiseka abasiza mukyala we maaso malungi embaga bannaye nga babayiira soda nga babayiira biscuit nga babayiira sweet bagamba n'abatayitiddwa ku mbaga bafunyeyo ku kantu ke balya ku mbaga yaba Kiseka. Ekyo kyonna okikola ng'olina ssente nga mwami Kiseka bwebati reception ne bagikwatira ku Main Exhibition Hall awo n'ondabira essanyu n'ondabira omukwano n'ondabira otugambo mukyala n'awana omwami we mulwe waabwe olutoolo lave yabadde wali abantu beekyanja mukuliko eyo mwenna ababaddeyo mukuliko eyo naddala abantu beekyanja abasibe wa Kiseka basuubuzi b'omu kikubo mwenna mwebale nnyo okubeera ng'emikolo mugenda gireetako Delta TV tukole ka tulabe embaga eyo nkwagala nnyo. Eyokubiri tuli mu mbaga era nga emmotoka ezo z'olaba ez'enjawulo ezikulembeddwa Digi zigenda kubanga zitwala bagule kugattibwa. Ekirowoozo nkya kirina ye kati ate ŋŋaana ntya kinsuza ntya nnyo ngonnesenze n'enkuba obulango bangaali mu ddungu ewatali yadde otuzza otwokya jukira akagambo kako kampi katono kasiiwa ng'omumwa gw'empisoera ebintu byebyo byankuba nnyo baby kati tokendeeza tokyusanga nina mungi kubulana kwabika kati tokendeeza tokyusanga nina mungi kola omwami yavugidde ddala mukyala we mpaka ku kanisa nga balonze All Saints Cathedral wani Nakasero okusobola okugattibwa. Mu kuyingira mu church omugole omukyala aleeteddwa omusika wa taata we amutambuza mpola mpola asobola okugenda okusinkana omwami. Of God to witness the marriage between Edward
Reverend eyakulembeddemu okugatta kuno Reverend Jesper tumuhimbise era nga yabaddewo nnyo okulaba nti ababiri bano bakuba ebirayiro. Being a husband, who love, comfort, honor, and protect him, and forsaking all other men, be faithful to him as long as you both shall live. Yes, sir. Hallelujah. Namara has handed over with a smile. God bless you, Richard. Yes, she's really Florence. Is he anyone? Yes, he's the one. Amen. Thank you, Florence, to be my lawful wedded wife, to have and hold from this day forward, for daughter for us, for better for us, for richer for poorer, for sickness and health, to love and to cherish, until death do us part, according to God's own law. This is my soul, my power. Hi, Florence. Thank you, Edward, to be my lawfully wedded husband. Come and hold from this day forward. For better for us, for richer for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part, according to God's holy will. This is my solemn vow. This ring, as a sign of our marriage, with my God I honor you. All that I am I give to you. All that I have I share with you, within the love of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Edward, I give you this ring as a sign of our marriage. With my body I honor you. All that I am I give to you. All that I have I share with you. Within the love of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The concept have made the marriage vows to each other. They have declared their marriage by joining of hands and by giving to each other a ring. I therefore proclaim that they are now husband and wife in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. That which God has joined together, no person shall ever separate. Amen. That which God has joined together, let no human being put asunder. Amen. Another thing you do, you flood the Lord's altar with tears. You weep and wail because He no longer looks with favor on you, on your offering, or accepts them with pleasure from your hands. The man who hates and divorces his wife, says the Lord, the God of Israel, does violence to the one he should protect, says the Lord of Maid. So be on your guard and do not be unfaithful. This is the word of God. Thank you, cameraman. You may now either sit or kneel so that you listen to the word of God. Amen. Thank you for coming, all of you, and especially Edward and Florence. Many Florence, as you say. In Malachi chapter 2, verse 13, the Bible has said, and I quote, Malachi 2, verse 13, another thing you do, you flood the Lord's altar with tears. You weep and wail because he no longer looks you with favor on the offering
helps with the pressure what you give from your hands. The question is why? Because you have broken the covenant of the marriage of your partner. There are three things that the Bible has spoken about. Number one, that God no longer looks at you with favor. Favor means he no longer looks at you with grace. There are so many people, they have property, they have power, but they have no favor. They have big beds, but they have nightmares. And so I want to cancel every covenant, I want to cancel every word, every curse, every foundation from their parents or their grands, that from today onwards, so Lord, there will be the covenant of blood, the covenant of the love of Jesus Christ, through Jesus Christ our Lord. Amen. God bless you. That they may bring forth the fruit of the Spirit in love, joy, and peace through Jesus Christ our Lord. Amen. Heavenly Father, make of all things, you enable us to share the work of creation through procreation. Bless these your children, Edward and Florence, with the gift of other and children. May He give you the desires of your heart. May He shine His face upon you, and the blessing of God the Father, Son, and the Holy Spirit be upon you, Edward and Florence, together with your relatives and friends and in-laws. May that blessing which comes to us without adding any sorrow be our portion today and always. Amen. Nga bamaliriza okuba ebirayiro ate bataddeko emikono ku certificate okukakasa nti kye bakola ddala bakyagala era obufumbo babuyingiddemu nga n'obukakafu bwa certificate ng'oggyeko empeta babusayininze. Nga bamaliriza bafulumye wabweru w'ekereziya okusobola ate okwekubya ebifaananyi emperekeze zanyumye. Nze nsanyuse nnyo bonkubidde leero kasimuko ekirowoozo nkyakiri. Ate ng'omukyala ye yabasinze okunyuma kakawuni ke kabadde kalungi olwo gattako amaaso g'amalungi baaba Florence oli mukyala mulungi badde balina okukuba embaga. Jukira akagambo kako kampi katono kasiiwa ng'omuma gw'empisoera ebintu byebyo byankuba nnyo baby kati tokendeeza tokyusanga nina mungi kubulana kwabika kati tokendeeza tokyusanga nina mungi
kubulana kwabika omanyi kyembanze wala nnyo bankuza bulungi ate negonjibwa byesisobola nze mbivaako kuba binnumya omutima okamala naye wansobera walyaki anumyanga ate era bwenzira buli lwenkulaba nsanyukirawo ndowooza katonda yakundeetera jjukira akagambo kaako kampi katono kakubanga mu magw'empiso era oluvannyuma lw'okubagatta omugole omwami yagambye nti nze abantu b'e Nabugabo shawuli yaako gye nkolera be banfudde kyendi bw'atyo batambudde mpolampola ng'omwami ye yeevugira mukyala we mpaka e Nabugabo shawuli yaako omwami gy'akolera ne babuuza ku bantu baayo Nabugabo yasiriikiridde nga digisi ezibakulembedde kaseera kabadde kalungi n'abatayitiddwa ku mbaga bafunye akakisa okulaba ku babiri bano nyuma lw'akaseera bintu byebyo byankuba nnyo kati tokendeeza tokyusanga nina mungi kubulana kwabika kati tokendeeza tokyusanga nandiba mutima gwo olunaku luli kyannondwaza kabanga lumu enjala oba muto nga talina nnywanjo nze kati mukole ennyangu kanyangu wenkunani kakaweta abafere tebatuse mabega kuba kimanyi banja bansinga nze jjukira akagambo kaako kampi katono kasiiwanga omumwa gw'empiso era ebintu byebyo byankuba nnyo oluvannyuma bayolekedde paka e Munyonyo mu Gardens gye beekubisiriza ebifaananyi wedda bagira ne beetunuulirako nondabira omukwano oguli wakati wa Edward ne Florence omanyi nti beekubisiza ne ziselfi zipoozi zonna zaabadde ennungi aha mwebale kwagalana Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. Will have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring I say to the world, you're my every reason. You're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you. Will have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. kino nga kiwedde era omwami anti bamukazizaako lya Mr. Driver nga Florence amugamba vuga tugende obulamu bwange wonna mbukuwadde vuga mpaka ku reception gye balonze Uma Main Exhibition Hall. Ayagala okupangisa reception eno njagala okimanya nti eri wakati w'obukadde 6 n'7. Kaakati ba Florence bafulumiza mmeka? Nga bw'olabira enteekateeka bw'eri ne decoration ku buli mmeeza baataddeko cake. Decoration waabwe yabadde mulungi nnyo era nga bagamba nti decoration eno yabamazeeko obukadde 2. Balonze indoor wedding balinga abakitegedde nti enkuba yabadde etandise okutonnya mu February.
era abagenyi baabwe tebaataataganyiziddwa kubanga baabadde munda. Kyekirungi ky'embaga y'omunda giyite indoor wedding. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze seebaka nyabo